justice njagala ontagingire mba diplomats aba embassy ezenjawulo oba mission ezenjawulo eziri mu Uganda bere ku video eno lwalero mbataginge buli embassy gyomanyi gitaginge bire mu katambi kano buli embassy gyomanyi ngere mu Uganda baba ina basigazawo gundi basigazawo mission yabo nga embassy teriwo nayo gitaginge babere ku video eno bwe malo kompitira abantu ajera mupite president kumulwa Kyagulanyi Center mu abere 1 jera mupite ba foot soldier bonna bere ku video eno buli muwagizi wa national platform bere ku video eno kubanga video anagisubwa simejo no gisanga njagala kutandika nakarango kamo then tandika video oyolwaliro egenda kubeera muliro. All right, nendoza excuse me munaso ndo mukatono kansoke nebaze then nkuba akalongo tusimbula video ngenda kusoka kwebaza ba comrade mwe ndabe tukola mulimo gwa mu social media abali ku Twitter abali ku TikTok abana babona n'abolenzi abali ku wenyi wechita kutukola emirimu gyegimu mwe bali nyo abali dero ko mulimo gwo kutamza information okusharinga ngenda kugamba ekigambo kimu okiwulire mu gwe muganda wanga commentinga na sharinga okola kyamaanyi nnyo kubanga bro sharing information etambula ng'ogisharinze ku page yo ogisharinze ku WhatsApp ogisharinze ku TikTok message etambula bulungi nnyo ekintu kino ekya social media kubanga we do associate with the different people across the world ennaku zino olulimi Oluganda Golla Moses yalugonzaamu oba AI esobola oddukyusa video ne bwenjogera mu Luganda abazungu bigobera babikyusa ne babiwuliriza bulungi nnyo kati gwe sharinga video ogisasanye ogitambuze buli wamu gwo gukolebwa kusayigwa ku sharinga fe tutambuze information. All right, kansoke mpisawa kala kwa makoka USA Nope Stop People Power 2006 fundraising drive. It will take place on 1st March 2025, organized by chapter leaders via Zoom meeting. Meeting ID is 666-522-5668. Passcode is 6 small f, capital R, capital U, capital Y, capital V. For more information, please contact the organizers on 720-296-3611. It will take place at 11 a.m. American time. Kankadde mu Luganda. Bana Uganda bonna abenkyukakyuka n'abapopa wangale mu ggwanga lya Amerika naddala abakulembeze bategese okusonda ensimbi nga twetegekera akalwa akagenda okujja ng'era omulamu gwa kukyusa ggwanga eyo. Okusonda kuno kugenda kubeera ku mutimbagano ogubayita Zoom kujja kubeera ennaku z'omwezi limu omwezi ogwokusatu omwaka 2025 ku ssaawa 5 ez'okumakya eryozo mu ggwanga lya Amerika. Kujja kuba kutegekeddwa abakulembeze abamu ggwanga lya Amerika so n'abakulembeze kwetola ensi yonna nga bajja kuyita ku mutimbagano oba ku kibanja kye bayita ekya Zoom ku nsinkano ya Zoom nga endagiriro y'ekibanja kw'onoobeera gye tuyita meeting ID eri 666-22-596-8 ekisumuluzo ky'onookozesa okuyingira mu meeting eyo 6 fa entono R ennene U ennene Y ennene V ennene ng'oyagala okumanya ebisinga bafune ku ssimu yaabwe eri 72029-3 ojja kuba obafunye otegere biki ebigenda mu maaso ku Zoom meeting eyo ey'abakulembeze ku nsonga ezo. Alright, kati akalango kawedde. Akalango bwe kaggwa tugenda tandikirawo video obutereevu bwayo. Kansulate president atuuse n'abakulembeze bonna. Okusookera ddala abadde bagoberera ennyo Facebook ennaku zino zonna ne TikTok tubadde tubategeeza ku nteekateeka Muhoozi ne Museveni ne Uncle Wesali Musale nga bagenda kukola emitawaana ku kitebe kya National Platform. Njala sooka tegeeza abantu mwenna musooke mulye bulungi nnyo. Mukulu Yoseliti Bahabulwa, Muhoozi Kanyirugaba,
Christopher Damolira, Frank Mwesigwa, and the Inspector General of Police, I'm here to inform you, ladies and gentlemen, it is in your interest to keep Robert Kyagulanyi Ssentamu alive. Let me repeat this statement. Museveni, at your age, Salimu Sale, Muhoozi Kainerugaba, the Inspector General of Police, and other operation officers, it is in your interest to keep Robert Kyagulanyi Ssentamu alive and kicking, because for you, you think that you can control the population after assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu, which is not easy. Why? Right now you are holding guns in your hands because you can kill and kidnap each and every person you feel like to kidnap and kill. But it will be a brave mistake to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu as you plan, because it will cause commotion in Uganda to the extent it can lead to the genocide in the Republic of Uganda. So I'm here to warn Museveni and your mafias, please be very careful in the way how you handle political matters in Uganda. It is not a problem for you to stay in power. It is your problem, because for last, we as Ugandans, we use the simple and easy democratic process of electing our leaders. So if in case we are tired of you, we have all powers entrusted in our constitution to elect leaders. So if you fail to leave power in peace, something wrong might happen in that country, but that's not what we want. We want a peaceful transfer of power. All along I've been informing in the National Committee that Museveni is not a Ugandan, including his family. All of them that are refugees from Rwanda. As it happened in Congo right now, the so-called Nyamulenge who are claiming to be Congolese, right now they are massacring Congolese because they camouflage that they are Congolese. Right now it's going to happen in Uganda because Museveni as well is not a Ugandan, he's a refugee and his entire family. So right now they are using power of gun to stay in power with the plan of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu, because he's the only person who is becoming a stumbling block in their move of creating two smashed dynasty all over East and Central Africa. So I'm calling on international community, including international diplomats who are in Uganda right now. Watch each and everything which is taking place in Uganda as we speak right now. Police, military police, SFC, and the crime intelligence officers, right now they have enforced themselves into the national platform headquarters at Kavule Makerere, whereby at first they switched off the electricity in the area, which enables them to force themselves into the offices of the president and other offices of leaders, whereby they are planning to plant ammunitions into president's office and other offices so that they can start build a file which indicates that Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Platform are a group of mafias, or is a group of labels who are trying to overthrow the government by using of ammunitions. That's what they are planning right now, because all cameras were cut off. No one was supposed to record. The police sealed off the entire premises right now. As we speak, they are still there. They don't allow anyone to access that premises apart from them. They have planted a lot of ammunitions, including uniforms, bullets, and other army attires, which later they will claim that they have found ammunitions at the headquarters of National Platform. Thereafter, they will allege that we were engaging in a military coup d'etat or using ammunition to overthrow Museveni's government. But that's not what we are. We are peaceful men and women who yearn to get change through peaceful means. So I'm here to inform General Muhoozi Kainerugaba, Museveni, Christopher Damolira, and other serving officers. Whatever you do, it is a brave mistake, because the world has been watching each and every step you are doing. 3 or 4 days back, I've been exposing you, whereby I've been using my social media platform and I record short videos exposing you, which I term them as security alerts.
Right now, exactly what I've been telling the world, it's exactly what is taking place right now. So, whatever you are doing is wrong, and stop it. Akonjagadde nkayise ngakali mu Lungereza bakategere bulungi. Kati mbutongole video etandise. Okusookera ddala, ngero bategeeza nti Ssentebe era chairman wa Kunga Center mu Fred Nyanzi asuliddwa okulwana makage era atuuse makage. Naye jukire misana nazze ne bagamba ku security alert nti omwami ono badde bamukuumira we wa Kampala era ajja kuvayo abyogere nga sezisiza zisombe mulaku kifo kibayita katida oba jet offices e Masaka gye badde bamukola ki gye badde bamutulugunyiza mpaka olwe mutwali kifalinze ne bamusuula. Ssentebe Nyanzi kijja kwetagisa ogenda ofulume ogenda ofune okukeberebwa nakyo kiddako wabula nga onvaawo ngenda kusaba bakomredi mwenna ngenda kubasaba comrade mwenna kino ekintu kye bakola kya butiitiizi ffe tetunnatyako n'akamusaagala mulage butiitiizi bwonna kubanga tosobola kulumba muntu munafu atalina mundu n'omulumbisa bataliyamu y'amagye ne mundu zirwasa mayinja ng'olumba ekibiina ky'ebyobufuzi ekitalina wadde ekisokole ky'essasi ngenda basaba tekubaako na muntu atya mu sharing information mu exposing abantu bano kubanga bali mu kutya ffe tetuli mu panic. I'm here to warn Museveni and General Mhozi. We are not in panic. It's you and your regime who are in panic. You've stayed in power for 40 years using the power of guns. We are not intimidated and afraid of you. So whatever you are doing unconstitutional acts against the political party. You are trying to blackmail, to flame Robert Kyagulanyi Center, but you will not succeed. That was my statement. One. Njagala chairman Nyanzi bamusesemye. Ekyo tukitwali chairman Nyanzi avudde. Don't comment and share anything about chairman Nyanzi oyo awedde tofokasinge kuba kati bagenda kosa chairman Nyanzi n'ebirala nga diversion. Njagala kutegeeza international community ne bannayuganda mwenna nti olwaleero abasajja bano bazinzeeko essomero ly'ebyobufuzi ly'e Kamwokya akawungeezi ne basalako nga teri mmotoka ekkira teri mmotoka eyambuka. Mubaddemu n'abasajja abawera abasajja n'abakazi ba elders okuva mu mabuka ga Uganda abadde bazze okubuuza ku president n'okufuna okusomesebwa na biki bigenda ogenda maaso. Abasajja bano tebaswadde olwaleero bakutte abakyala n'abaami abali mu myaka egikuze ensanvu babakona babatutte babawambye batutte ku pusi babasibide teri amanyiyo. Naye mu kifo ekyo wennyini babadde nga bapulaninga ebbanga lino okujja okuteekamu ebyokulwanyisa. Eyo Kamwokya kye kibaddeyo babaddeyo ba elders babadde ensanvu mana plus n'abazingako n'abakwata babatwala ku poliisi. Kyonna kibagala okukola e Kamwokya nakyo bakikole kuba planning ateekayo ammunitions na buli kimu ekyo nakyo mukitegedde. Wabuzibidde olwaleero ng'ekitebe kya National Platform Kavuli Makerere nakyo bakizinzeeko basose kujjako masannyalaze kitegeeza kamera zonna babazigyeko tebakkiriza muntu yena ali ku recordinga kintu. Essaazi zino zamaze okumenya office ya president bateekayo emmundu ebyokulwanyisa na buli kimu kyonna kye baagala bakiteekeyo then baveeyo bakole fayiro bagambe nti ekitebe kya National Platform bakisanzemu ebyokulwanyisa bakole fayiro bakiteeke ku president bamuteekeko omusango gwa treason. Kati to prove Museveni wrong bino bibimu ku bifaananyi ebibaddeyo olwaleero eno statement ekoleddwa olwaleero. Your statement yokoleddwa ba elders ababadde bavudde mu mabuka ga Uganda. Bano basirikale nga bali ku kitebe bakiyingiramu by force mbala bulungi nnyo tebakkirize wa mawulire enna ku kitebe. Tetunnatuuka ku village mwagala ne mulindeeko loza mbalaba tetunnatuuka ku village mujagala mulindeeko. Kati okuprovinga Museveni wrong na buli kimu kyakola njera sooka kubazaayoko katono era ino statement gyakoze president statement gyakoze olwaleero n'abagamba Museveni thugs are now breaking into my offices after spending hours. Yo ne mugitegedde njala kuyita mu bwangu naye mugitegedde bulungi nnyo. Kati eno ye video gye nakola ng'enaku z'omwezi 4 days back. Eno video gye nakola 4 days back ngamba tegeeza ku security alert bibagenda okukola after parade. Nabagambye nti after parade yaliwo Museveni yatya nnyo
ne bayita abantu abajja boogereko ne birema ne basindika General Raiso. General Raiso yazze n'ayogera mafuukule n'alumba president ne Lesson yamutuusa obulungi nnyo era n'ejali eyo. Kati kye baakoze najja ne mbagamba nti bagenda kulya abafuutu soja batandika batrack nga babakwate. Wabula nga polisi yalina olumenya polisi zaayo okwetoola Kampala mukono wa Kiso. Bagambe nti bafuutu soja be babbye emmundu olw'okuba nti bakoze parade nga bali ready okweyambisa emmundu okuggyako gavumenti. Nenzija n'enkikuba. Ne kye nayogera kyennyini ne mbagamba nti bagenda ne kujja ne ku kitebe. Bamenye bateeke mu byokulwanyisa byabwe. Eno video ya nnaku 4 mukawulize. Alright, mbalamusizaako bannyabo ne basabu mwenda kansipenti muli bulungi. Ya nze Kipayo ne security alert eno saagala esule kubanga bano abasajja bapulaninga ekiro n'emisana. Njala obubaka buno bugende butuuke eri pulezidenti bafoot soldiers n'ekibiina kya National Platform. Naye nga njagala bugendere ddala wali mukulu akulira Crime Intelligence mukulu Christopher Damulira. Mukulu Christopher Damulira gwe n'aba Isa n'abaseemwayi muyina olukwe oluteeketeekere muteeseteese okukwata mu President of Robert Kyagulanyi Ssentamu muteekeko emisango gye mwali mugenda muteekako nga bawulibya otala bali mu kkomera ne Bamachete saako ne Ssaanya Mujahideen. Kati olw'okuba nti President bamukoledde birthday surprise parade kati mwagala kutusa emizannyo gyammwe ngera twongere essaazi no Christopher Damulira abatudde mu meeting ne bateesa bw'otya bagenda okukwata President of Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagenda kukozesa omukisa guno oguliwo olw'okutya parade bagambe nti abaana balabiddwako mu byambalo emyufu bagenze ku poliisi ez'enjawulo mu bitundu by'emukono Kampala Wakiso ne bamenya poliisi ne babba emmundu oluvannyuma emisango egyo ne bagikonvatinge bagiteeke ku president nti abavubuka ba National Platform People Power benyigidde mu kumenya poliisi ez'enjawulo ne batwala emmundu nga baagala okwenyigira mu bikolwa eby'okujja ku gavumenti. Kino mukulu Damulira okimanyi bulungi nnyo mwadde ne mukiteesaako kubanga mwagala kukwata president. Nga mwali mupulaniza mu kusooka naye nze nga bulijjo mbasookayo mu maaso. Kati Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njagadde okutegeeza mukulu Damulira n'abakulira Iso ne Ssemwayi saako ne poliisi meeting bagituze ne bagikkiriziganyako era ebigambye ebyennyini ebigenda mu maaso mu Kampala mukono wa Kiso naye batudde balina engeri gye bagenda obikonvaati nga babiteeke ku fayiro yo bagambe nti olw'okuba nti olina abavubuka abalabikiddeko ku paleedi eyo be bali mu nteekateeka etandise okukola omenyi w'amateeka okwagala okujja ku gavumenti nga muyita mu bikolwa ebyekiyeekera. Kale mukulu Christopher Damulira nze nga bulijjo mbasookayo ne mbaswaza meeting gye mwatuuzizza nga mwagala tandika mmwe kennyini okulumba poliisi zammwe mubbemu emmundu mukiteeke ku bafoot soldiers mutandike obateekako emisango gy'obutujju n'okubakwata mukwateko pulezidenti nakyo mukisaze mubagirawo nga nena bwe gisimufungize tukooye obufere bwa gavumenti ya Museveni ate nga mmwe kennyini mwe mutta abantu. Era bwe twogera kati abaana mutandise obakwata olw'okomredi we Nansana baamukutte bamuwabe mu drone n'abalala bagenda bawamba kubanga muli mu kutya. Nze mubategeeza Christopher Damulira ofubye nnyo okula nti oteeka wansi National Platform ng'okola ebintu by'ekisiru mwatuuka n'okusindikira mukazi wo gweweganzikako omuwala oli ow'ekayunga kati ali mu kkomera gomwasibako emisango era egy'okutta omuntu ng'era wali omusindise ajje abege pulezidenti amuteeka omusango gw'okuwamba nti yali agenda kwekubana n'aba SFC okuwamba gavumenti ya Museveni n'enzija information n'engikuba era bwe nagikuba omuwala bamusako misango gyakutemula muntu kati ali mu kkomera gy'avundira ate nga yali girlfriend wo omufunako olumuli mu KCC oluvannyuma n'omwefuulira n'omuteeka mu kkomera kati gyekino kyo bikola naye Christopher Damulira kiki golooza ebikola mukola tebituuka ekiseera ebikoma mukomye obunanfuusi. Alright, tulina obudde butono nnyo kati njala kukolamu akantu kakutereezaamu katono. Omuwala gwenjogeddeko mu kavidiyo kano ow'ekayunga baamuta omuwala gwenjogeddeko mu kavidiyo eyali ewa Nopu baamuta eyali akola mu KCC era yadiringa ne Christopher Damulira baamuta gyali kati ali abutaala bamuwa bbeeru ya bukadde 5 mu military court ne bamuta gyali yaddeyo ekayunga gyali naye agezaako kwezimba adde ayagala kukola advance adde kati nakano kabadde kaleero. Alright, mbalamusizaako bonna bannayuganda ne bakomredi mwenna naddala ffenna bakola emirimu gy'okumutimbagano
okulwana enkyukakyuka n'okulwana ekibiina kyaffe kya National Platform saako ne President. Ndi wano bategeeza mwenna nti batutaddeko diversion olw'okuba nti kati batadde chairman Nyanzi ate amagye ne poliisi ne bagenda balumba essomero lyaffe ly'ebyobufuzi ly'e Kamwokya nga bagezaamu okuplantingamu ebyokulwanyisa ne uniform nga kati essaawa zino twogerera ekitebe kyennyini ekya National Platform ekikulu e Kavule kirumbiddwa amagye ne poliisi mu bayingiriza keesi ez'ebyokulwanyisa ne uniform ku kifuba nga tebakkiriza muntu yenna adde okulikodinga era nga n'amasannyalaze bakedde gajjako nga ne surveillance cameras tezikola essaawa zino. Kati ngenda bategeeza mu daba comrade buli ali gy'oli please tusooke tuve ku diversion eziteereddwawo tusooke tuconcentrating ku bulabe bagenda tuteekako olw'ensonga bagezaako nnyo okufulaminga president n'ekibiina kya National Platform tulina ebyokulwanyisa nga bwena bagamba mu vidiyo eri ewedde so kati kyebali mukukola essaawa zino mwena njagala bakubiza omulago gutakungula muve ku diversion ezigenda mu maaso tusooke tuconcentrating ku kintu kyebagenda okuplantinga ku kitebe kuba olwo ne balingiriza ebyokulwanyisa omuli amasasi emmundu n'uniform z'amagye ku kitebe kya National Platform e Kavule mu maanyi nga tebakkiriza muntu n'omu abayimiriza basse kujjako masannyalaze kuba kati kamera ziba tezikola abantu bonna balina amasimu bagabajjeeko kebere katooki bali mu kufulaminga nakola fayiro zaabwe zibagenda okutwala bateeke mu case file gye bagenda okugula ku president n'ekibiina kya National Platform. So bakomredi mwe n'ambasaba muveeyo musooke muve ku birala tusooke tudde ku kyokulabisa abantu bano kibakoze ku kitebe. Kale buli omutambuza ka video kano ne bakomredi mwe namuveeyo mukole video ez'enjawulo. Kale mukama bakuumire mutambuze obubaka buno. All right. So Muhoozi Kainerugaba, your father Museveni, as well Christopher Damulira, James Birungi, and other officers who were ordered to carry out that operation, I'm here to inform you that the international community is watching. Time is up. Your family has led Uganda for 40 years, but nothing we've gained. We lost each and everything as Ugandans. Our fellow Ugandans are in diaspora suffering because of mismanagement of power, money, and each and everything, all resources. So, we are tired of your family and your regime. It's time for change. So, whatever all the tactics of military or guerrilla tactics which you are using to blackmail or to frame National Platform and Robert Kyagulanyi Ssentamu won't succeed because we're here to expose you. So, these are the people who led the kidnaps and all operations which have occurred since yesterday against National Platform, foot soldiers, and enforcing themselves into the National Platform head offices at Kavule and Kamwokya. These are the people who led the operations. All the meetings were held at CMY and Naguru Police Headquarters. And these are the commanders who were instructed by Muhoozi and his father. AIGP Frank Tumwebaze, the director of operations. This is the Frank Tumwebaze. Wait a minute. He is the gentleman who led the operation since yesterday. Franco Mwesigwa is the man who led the operations of raiding National Platform and kidnapping innocent Ugandans. In conjunction with a new Maria Mungo. Who doesn't know Maria Mungo, he was a very dangerous man during Amin's regime. He kidnapped and he killed Ugandans under orders of Idi Amin Dada. So, under Museveni's regime, this gentleman known as Christopher Damulira is the man
who is working together with Frank Mwesigwa to terrorize Ugandans, kidnapping and killing and torture them under different orders from Museveni and Muhoozi in different torture chambers across the country. He's known as Christopher Damulia, the new Maria Mungu. Tugenze maso. Kati, njala kushoka kubategeza obaka njala abalidinze operation zino enseba tegere. So, operations were led by AIGP Frank Mwesigwa, the Director of Operations. 2. Commandants of SFC. 3. SP Hawali Operations CT Tactical. Those are the main planners today's raid, and they are on ground disguising. So, I wish to inform the international communities and all diplomats in Uganda that Muhoozi, the son to Museveni himself and his younger brother, George Akandona Hosali Musare, they have been instructing the following people to carry out operations against National Platform and all its supporters, whom we called foot soldiers, including the raiding of National Platform headquarters and President's office, whereby they planted in ammunitions. And very soon, you will hear the police coming out saying that they have searched our headquarters and they found ammunitions, whereby they are going to use it against the president. So those are the 3 people on orders of the other 3. AIGP Frank Mwesigwa, Director of Operations. 2nd, Commandant of SFC. 3, SSP Hawali Operations CT Tacticals. They have been all over around, supervising, commanding, using radio calls all along. Listen very carefully. After sending away all our staff members and other people who were at the premises, the military has broken into the National Platform offices at Kavule and the Nope School of Leadership at Kamosha at the same time. Since they are not in company with any of our officials, they have chased them. Those shameless fellows might come out saying that they found guns or other things at the premises, or even plant some things and later claim they have belonged to us. Even in their cowardness acts, they are smart. They are not smart at all. So that's the statement from the president himself, Robert Kyagulanyi Ssentamu. So njagadde okukola video eno ngiteekamu olufuutifuuti n'Oluganda. Kuno kuliko abantu bangi abatasobola kukona mu video eno. Mwe mulaba bano be batono abalaba video eno nga tebagikonye mbe bangi bafuna information eno. Yensonga lwaki njagadde okutabikamu Oluzungu n'Oluganda. Kati njala tegeeza mukulu Muhoozi ne banno. Bobanga ogamba nti omuntu yenna asavinga eggwanga, omuntu yenna asavinga eggwanga tateekeddwa kweka face ye. Bano babeera ba terrorist. Tateekeddwa kweka face ye. Naye musindisa abasajja nde disguise nga bakwese face zaabwe. Musindisa abasajja nga bakwese face zaabwe mu bukookolo. Be abasajja bali mu operations. Abasajja abali mu operations nga bali mu bukookolo. Teri serving officer nga serving ggwanga ali ayinza kweka face ye bw'oba talina kigendererwa. Teri mujasi awereza ggwanga nga asasulwa sente z'omusolo asobola okweka face ye to that extent. Okitegera bulungi? That is wrong. So wetwogerera olwaleero nga bwe nabagambye nti bagenda kukola operations okukwata ba comrade baffe. Muganda ffe Akilewo Kivumbi akwatiddwa olwaleero n'atwala mu kifo ekitanategeerekeka. Muganda ffe Smart wa Bobby naye akwatiddwa n'atwala mu kifo ekitanategeerekeka. Muganda ffe General Gaddafi naye akwatiddwa n'atwala mu kifo ekitanategeerekeka. N'abalala be tutanategeererako bo baba batutte olwaleero. Naye ndi wano tegeeza ba comrade mwenna mumpulirize bulungi nnyo. Mumpulirize bulungi nnyo. Ekigambo kya state okutandika okukola ebintu bino okusikutya kwamwe kutya kwabwe era si buvunaanyizibwa bwamwe. Lwaki? Omuntu bwanga goyina amaanyi n'olumba omunafu teerwanyeeko kitegeeza omala biseera. Okuwamba Bannayuganda tekugenda kukoma
tekutandise leero kutekugenda kukoma mpaka nga tujjako gavumenti mu ngeri eno neesoboka wabula ndi wano otegeeza Museveni ne banno 1 mutracking amasimu ga comrade bonna nga mukozesa ebimama mwaleeta kati ndi wano otegeeza comrade yenna muganda njala kutegeeza musobola okufuna essimu endala ng'essimu layini yo ebadde emanyikiddwa publicly kozesa layini empya naye ng'ogitadde mu ssimu endala ekyokubiri kwata essimu yo giteeke mu flight mode oba mu flight mode bw'ogiteeka mu flight mode then giswitching off bw'otagiteeka mu flight mode n'ogiswitching off kitegeeza bakyasobola okutrackinga nkiddamu kwata essimu yo giteeke mu flight mode teri asobola kutrackinga era ne wogenda gijjeko ngeri mu flight mode teri asobola kutrackinga ssimu eyo ompulya bulungi nnyo ekyokubiri munoonye essimu kaadi empya ze musobola okukozesa ezitali ezo kubanga batrackinga mugjeeko gipyala locations oba locations ku ssimu zammwe muzigjeeko kyekyokubiri ekyokusatu omuntu yenna gw'otalina naye appointment tomukubira ssimu ekyokuna currently mu kaseera kano buli omu osobola okukyusaamu location w'oli kubanga bali mu panic baagala kukwata buli muntu omu lwaki 1 okusinziira ku meeting ebaddeyo ku makya bagambye nga bwe nabagambye ebigambo bibiri bye nabagambye mu strategic plan yaabwe gye balina kandi basomere strategic plan abatagitegedde muli obulungi nnyo strategic plan yiino strategic plan gye bateesezza nga bwe nabasomedde yabadde to disorganized Robert Kyagulanyi Ssentamu ye plan esooka eyokubiri to arrest all close allies eyokusatu to arrest all people in the party so that they saw that he is isolated. By the time we reach the campaign period, he will be alone. He will be remaining with those untrusted foot soldiers who are easily be bought off. Nebagamba arrest and detain trusted foot soldiers. Echokutano bagamba arrest party heads like Frederick Nyanzi and the other and put them in communicado. If possible, arrest his wife or one of his children. Disorganize the party structures. So, when the time comes to elections, he will be heartbroken without any support and any trusted people around him. And he will be concentrating in missing people. That means it will be our win at the end. That will be the easiest way of winning Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eyabadde strategy plan yabwe nga bweri olwaleero era weekyali n'olwaleero bagizeemu era ne bagidiscussingako kati gye basembeyo eruwa Mr. President isaba mpuliriza bulungi nnyo ssebo n'obuwombeefu muzzukulu wa Gayira Gajuule nze muzzukulu w'amazige nze nkusaba Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Gayira Gajuule Mugulu Musingo ono muzzukulu w'amazige Lumbu yenze nkusaba kibayita politics buli omu akimanyi ebyobufuzi wabula kibayita politics obukodyo bw'obufuzi buli omu tabumanyi politics buli omu amumanyi era osobola okukwata essimu yo n'odiscussinga politics but politics obukodyo bw'obufuzi tewali abutegeera okujjako ng'omaze kakola ensi netegategeera wano tatategeera mukama wange oli flexible bulungi era omanyi politics bulungi naye bino ebigambo byange njala bikugamba nga mbifunye mu message esembye mu meeting gye batuddemu abamu kiyinza obbawulikikira ng'obubi naye njagala mukigumiikirize omusajja ono gamuwedde ku mpagala ne bwe nkuzannyira akatambi kano kakakuzannyire kuno ngenda kukajjamu eddoboozi kakakuzannyire wano ngenda kukajjamu eddoboozi kokaluwa simanyi nakajjeemu omusajja ono gamuwedde ku mpagala mazima gali nti gamuwedde ku mpagala nga omulaba atambula bamukwatako bukwasi omulaba
to give you glory, honor, and praise. Gamwedde ku mpagala. Ekituufu mulaba nga atambula yeekaza kwekazinga omusazi obyayi ku kkubo yitaliiwo. Mu meeting gye basembye bagambye, by all means, if we fail, the last resort is to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu in any possible way. Mohoz and your uncle Salim Sarepras, your father, you decided today in meeting that you, at least, if everything fails, to disrupt or to disorganize NUP, you have to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu by all means, because it's the only obstacle you have in your 50-year master plan, and to take Eastern Central Africa under your master plan. So, Mr. President, ngenda kusaba last resort gye bagenzeeko ye yabo yakutta naye bagambye bati with immediate effect after assassinating you bagenda kulirizinga retired Kano Kizza Besigye ajja kuba afunye sympathy mala nti tewakyali muntu yenna asobola kujja kufuna favor ya asobola okutandikiraawo. That's what they have planned today, and that is their mission. Okuva ku disorganization ejje babadde nayo oba strategy kati bagambye tufuba okulaba nga omwami ono tumutta oluvannyuma tutebeesije ekintu kidde mu mikono gyaffe nga bwe kiri. But as well, you must be very careful within your circles. You must be very careful within your circles. Ebyange mbyogera kate ng'omusezi agule siyani, you must be very careful within your circles. People around you, some of them, they know this information, you work with them, they know what to do, but somehow, somewhere, they're stranded somewhere. But bino mbyogere maybe binza okunyiiza n'obo tabitegera bali bagambye nti information njiteeka wano neesaasaana. One, lwaki bali sorting okutta Kyagulanyi? Njagala gwe kenyini ng'okozesa omutwe gwo gw'oyita engalabi ombuulire wa opposition ki mu Uganda asobola okuba nga asobola okudda bifo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ombuulire. Ku bino bye ngenda okugamba wano bagamba NUP eyimiddeo ku NUP project ya Museveni. Osobola okulwanyisa project yo ng'otegeera. Osobola okulwanyisa project yo ng'otegeera. Mbadde ngamba you create project to get profits. So when you create a project ate n'ogirwanyisa kiba kitegeeza tuyagala magoba ekyo ne kibakuba. Ne bagamba NUP bali babisiyaga era bafuna ssente okuva mu bazungu okupromoting ebisiyaga. Omusajja mukulu Trump awangudde akalu ebintu bikyuka be bali ebisiyaga bennyini. Teri muntu yenna yazzeemu kunyega buli omu yasi tubasaba accountability basirise era teboogera. Right now abadde bakulima empindi ku mabega bonna basirise. Bwe batandise okukwata ba foot soldiers bayise Empuuga ne bamugamba wakyo batutubulya nti abantu bano balina skills mu military. Mpuuga yabagambye nti abasinga obwana bonna balitani. Museveni ate omuntu gwe bayita litani ng'alina emmundu. Okitegedde kati njagala gwombuulireyo omuntu omu mu opposition singa Kyagulanyi baavuddewo ani agenda okubeerawo. Mbudayo taliiwo kubanga bo kibafa nti ono aveewo. Kati muganda agenda kukusaba n'obuwombeefu. Beera mwegendereza nnyo. Nkimanyi oli mwegendereza naye gw'oyita naye yayinza okulyamu oluka kubanga bataka ki? Bataka nkwenge. Awo tuvuddewo nakyo kitegedde. Kati Bannayuganda mwena bali mu US era bali mu America. Muhoozi project eri mu America bayina WhatsApp groups mwe bacoordinatingira information yaabwe. Bagiyita Patriotic Ridge Uganda eri mu America. Eno ye Gmail yaabwe. Eri info@mokmovement.usa.com. Nga yaba North American residents only. Mu WhatsApp group eno yeri mukola n'okufandinga abasajja abatemu aba ISO n'okubawa information nga bagamba bagala ku tracking aba comrade baffe bonna. Era bayisiza ssente nga bagamba we wanted if you know them just report to General Nareiso kati B General abanoonye n'abaabwe. Wulira bulungi nnyo.
mu WhatsApp group eno bagambye nti abavubuka no bengenda obbazanyira wanted. If you know them, just report to General Proscovia Nareiso. Kati ba General baba noonya. Kuliko omu enamba ya Uganda n'agamba jobless, hopeless, full-time losers enamba eri plus 256 772 064013 mujiwandikao eri plus 256 772 064013 oyo omu. Kuliko omulaba bamuyita Alex Mutaki ali ku simu plus 1 646 932 8109 e WhatsApp group. Kati bano bebafandinga sente okuva mu America bano nyi ba foot soldier baagala okukola ko bebaluwa baagala kukola ku baana baffe bano abalabikidde mu katambi kano kankabadize bulungi nga banoonya buli mwana ine abadde mu katambi kano bossele ziva mu America okwata buli mwana ine abadde mu katambi kano bakayita mu WhatsApp groups zaabwe abapatriotic kitegeeza nti wonna mu diaspora ba NRM bebali mu kufandinga era nga bawa intelligence okuva mu bantu batelimu nga baagala abaana bano bonna bakwatibwe bonna bawabirwe ewa Proscovia Nareiso. Aha, kati ke katambi kano. Kati group eyo gye muwulidde ekulirwa omukyala gwe bayita Sarah Kasule. Sarah Kasule, if you are in USA right now, be very careful. Nomula bamuyita Andrew Kamali beba group leaders beba admins abakulira ekintu kino okusindika sente n'okuwa intelligence. Sarah Kasule ng'oli mu America ne Andrew Kamali bebali mu kukulira group zino zonna eza diaspora okutrackinga abaana nga information bagijja ku ground. Mugitegedde bulungi nnyo group yeno kanjigaziye bulungi nnyo mugira bulungi nnyo group ye yao. So omuntu yenda mukwasi w'amateeka abamanya amateeka ne ba chapter leaders mu America muntukire mu inbox mbawe information yeno mugende mu home office mugende mu FBI muwabire abantu bano nesimu ne munazi sura information tugirina buli kimu tukirina nga mwe mukola funding ne tracking okuweereza abantu e Kampala ba tracking abaana afa babakwate awo nawo tuvudde onza mutegedde obulungi nnyo. Kati omanyi ayogero mu abagamaga muliye kiba planning e Kawempe good enough nti timu ya Electoral Commission bataddeko ne eno message bajje nayo video badde mpanvu nakitadde ku Facebook ne ku YouTube ne bana abakyala bavudde bine bavudde nabyo muki nenga nayi bagamba recent de bine bavudde nabyo mu komera gye badde batadde sinze nnyo kukaluka tugenda mwaka by election what our techniques what have we planned Ebaka bagenda kukola embeera yonna era tugamba abantu bonna bagenda mu kawulire special abavubuka tugenda kukwata abantu bangi bagala kuteekawo abantu buli omu asobola okutya naye nga kakawuke tugenda mu Kawempe gati by election tegenda kubeera normal by election tugenda kubeera lutalo. What are our techniques? Anagenda kufandinga sente tuzijja wazigenda okwesa mu kalulu ako ye lwaki twawa omwami oyo kanso nga efulakbeya lwaki tetwawa nsereko kale. Alright, message yevuddeyo kati bwe tuva waawo eno ye session ebaddeyo enaggulu wenkoledde video ku makya nenzija ne ngamba nti bakomredi mwena musaasaane eno meeting ebaddeyo nga bata drone zonna enaggulu ku headquarters sisobodde funa recorded footage mfunye bifaananyi still photo
eno team yonna evudde naggulu ya Flying Squad ne Jati etambudde mu Kampala mukono wa Kisonga egende ekwata abaana bewenzi jiddo okukola video ekindese kipayo nga mazo funa confirmation okuba mu sources nga mazo obokola ki okubasimbula abajjati naba SFC bifana yechovula nti nzema ngokola video ya security alert nga mazo funa information nga mazo okubasimbula abasirikale bonna bavudde ku semwayi Mbuya ne bava ekireka ne bava ku headquarters ku police ne bava ne Makindi okola operations ezo mwe mulira abantu badda mulira kati mumpulize bulungi nnyo. One, akazimbe ke nabalazi ke bayita Aga House akali ku Mawanda Road e Kamocha nga waggulu wako wali abantu abakolerayo wali kuliko ne clinic nabanyonyode clinic ebintu byekola wabula ku ground floor bill waze tuita basement eyo tocha chamber ate detention center era e transfer center transferring abana abakutte abana bakwate kati naku zino babatwala emitiyana mu tocha chamber ziri emitiyana neziri mu bitundu ebyemasaka n'okwetola ebitundu ebyo tebakyala basibira nnyo mu Kampala naye provided omwogezi wa poliisi n'ekibinja kyabwe kitule naggulu bagambye nti balina enteekateeka ekwata abaana bano mu operation bonna basinga obungi bagenda basibira Rwanda. Luko Owesigire ne grupu ya mwenna okuli Christopher Damulira Franka Mwesigwa Muhoozi Kanyerugaba ne Museveni plus Ali Musale. During the 2000 elections, you did the same things. Some of Ugandans were detained in Rwanda prisons and they are still there. Others, they were killed and buried in mass graves in different parts of Uganda. But we have key witnesses who survived, who can come and allocate where you buried our comrades in mass graves. The same thing right now, you are planning to arrest Nupful soldiers or supporters, and after arresting them, you will transfer them to Rwanda prisons. And others, the liberated will be forced into Congo in the battlefield so that they can be killed from there. So, Muhoozi Kanyerugaba, your father and your uncle, Salim Musale, it is in your wish to keep Robert Kyagulanyi Ssentamu alive. Right now, people are tired of your regime and your family. We are still talking simple and easy in the polite manner. But one time you'll force us to engage in what you did previously in 1970s. Because we can. But that's not the path we want to take. You heard that Blaza Museveni say that even freedom fighters, sometimes they might use violence to protect or to gain what they want. I'm here to inform you that it is in your interest to keep Robert Kyagulanyi Ssentamu because it serves you, Museveni, it serves Muhoozi, it serves Salim Musale and the entire Banyarwanda who are in Uganda, mostly in Uganda. The moment you assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu, it will be an automatic call for liberation struggle or armed struggle. Quote me right. According to your cow mentality that you want to assassinate Robert Kyagulanyi, it will be an automatic armed liberation or armed struggle against your race. Because publicly now we know that we are fighting with Banyarwanda openly. For me, I don't eat my words. If you wish or if you plan to kill Robert Kyagulanyi, it will be an automatic call for all trusted and loving Ugandans to engage in armed liberation because we'll be remaining with nothing. The reason as to why in Arab countries some people decide to be terrorists is because they have tried all avenues or peaceful avenues, but nothing came out of the peaceful means. The only way they decided to go with was to become terrorists because they demonstrated, nothing they heard from the demonstration. They tried to talk, nothing came out from talking. They tried to petition their parliaments. Nothing came out of those
petitions. They demonstrated they were beaten, killed to the extent they had nothing to do. It's just to become terrorists. So slowly by slowly, we are heading towards that point. We've tried all our level best to be peaceful, but you are trying to squeeze us to that level. But I'm here to inform you, don't push us to that end. Temutusindikiza kutuuka ku mbeera eyo. Lwaki? Kankunyonyole. Ffe tuli bannansi tetuli bagwira. Era tulwanira mu nsi yaffe kyekisooka. Ekyokubiri, omuntu yenna bw'omunyigiriza ennyo nga talina kiddako, agenda kufuuka mutujju. Omutujju tazalibwa nga mutujju, anyigirizibwa naba nga talina kyalekeddwawo wadde kyalina kukola. Temulina monopole ku mundu, temulina monopole kuki, temulina monopole kuki, ku violence. One, njala tegeza public, and I'm here to inform the international community that all the serving UPDF officers, most of the indigenous, they were taken to battlefield in Congo, other than Somalia. Those one you see, and those ones see in SFC who are dressed well with the heavy ammunitions, those are the machineries of SFC from Rwanda. But funny enough, those people are not trained. They are not trained. They are just scarecrow. Mwetubamanyi bulungi nnyo nga ne bacommandants bonna abanyarwanda tekuli yali agenze ku battlefield, including the army spokesperson Felix Kulayije. Tokubangako sasi, togenda akola ku kintu kyonna, just wakola training. Tokubangako sasi azuwero nenda lweso. Bonna basinga obungi tekuli amanyi sasi nga ne bwokuba essasi basooka okudduka. So I'm here to inform Museveni that the indigenous Ugandans whom we forced out of their country to go in your prominent wars in Congo, Somalia, South Sudan, they are there watching. But you come afraid that you have forces in Uganda. But right now, I'm informing that almost 70% of forces, they are in Congo, Somalia, and South Sudan. In case we decided to wage a war against you, you can't survive because the people you trust around you, they haven't experienced any kind of battle within their country. Abanyarwanda watekuli yali agenzeeko mu lutalo badde olusingamu bannayuganda, abasoga, abanyolo, abatolo, abalugwala. Bano abanyarwanda bali mu kulya gundi ebitiri biyita ne balya embizzi ne banyolako bbiya ne bagenda mbivu tebagendako ku battlefield. Baganda bafe bali ku battlefield abafiirayo. Bw'oba oyagala kipuluvinga oyo Kulayije gwegati ambassador tagendako na mu lutalo takubanko wadde essasi. Just mubateko obutesi bano bannalo iso simanyi baani, simanyi batugirimana, simanyi bonna bana tekuli yali agenzeko mu lutalo. It's very easy abantu obba ku bantu basanya within a small period of time ndo kintu bategeeza temutinkule batajja kutegeera. Temutusindiikiriza. Lwaki? Kino njala kikunyonyera ng'omutwe ogw'okola bulungi. Era buno obaka njala bugendere Museveni, Muhoozi n'abalala. Mu byobufuzi mubadde lake nnyo mu Uganda. Lwaki muli lake nnyo? Mmwe mwafuuka ba terrorist under Fronasa. For us, we are not terrorist. Tuli mu peaceful meaning of transition, we are not terrorist. Mwaba mu politics ne mugenda ne mufuuka ba terrorist. Ne mujjamu mwajjamu uniform ne mugenda mu ngoye eza bulijjo ne mufuuka ba terrorist. Ffe kye tutalina. Ffe tubayambika ekigambo kimu nti tubadde mu politics owaddala, whereby it was very easy to identify the new supporters nga bataddeko already nga bwentaddeko. Mutusindiikiriza mukwata abaana baffe nga mubagamba nti bambala ebyambalo by'amagye ebimyufu. Ebyambalo by'amagye ebimyufu bya national platforms tebiri registered under UPDF. N'enkofiira zaffe teziri registered under UPDF. Kati bwemba mutusindikizo tujja mu ngoye ze mutulabiramu nga it's very easy to identify to the mwagizi wa NUP. Singa tunajjamu engoye ezo, can you identify the supporters of a national platform? The reason being nti abaana okwambala uniform emyufu oba Uganda n'okwambala uniform kibatiisa nti international community laba nti mwina support. Kubanga omuntu yena okwambala uniform ya kyenvu, it's a curse in Uganda. Mubasasula ssente okwambala yellow, but no one is paid to put on red in Uganda. So the reason as to why they are arresting us, because when we put on the red attires, which shows the support of the national platform and people power, it exposes Museveni's yellow color, because no one is able to put on that yellow color.
So we are still putting on red as a peaceful mean, but you are forcing us into something different. What if we remove the red color? Will it be easier for you to identify us? Ati mwagala tukwata. Chinaba chango to identify nga tuli mungoyi za bulijjo. Tugezezaako ku identifying and settle tuli politically mature twambala red. That is our color and our desire, our support. Singa tunajja mu red tugenda mu ngoyi za bulijjo, can you identify anyone kye mwagala tutuukeko? Tuzijjemu kye mwagala nga tusigadde mule buli kimu tukikolera muleera kye mwagala. Omuntu akulaza ayina nkofiira myufu, ayina engoye myufu, omwidenti wa National Unity Platform, si musirikale, si terrorist, si ki. Wabula omukwata omujja mu ngoye ezo nti engoye embi, singa anaazijjamu osobola okumuidentifyinga. Can you? Kye mweyitiramu n'akisobola. So omuntu ulane munywa amataga mu amafu, ne mutandika okunyambira mu ntebe sorry to mention, ne mutandika okulooza nti mwensi mwagimala. But that move of arresting people supporters, most of the foot soldiers who are putting on red, it is a mess. Because when we put on red, it's very easy for you to identify us that those are supporters of National Platform and People Power. But if we remove the red attires, will it be easy for you to identify us? James Birungi, Emi Katabazi, Museveni, Muhoozi, General Sali Musale, stop your cow mentality nonsense. We've tried to keep peace by identifying ourselves, putting on red as a choice to support a national platform. But you are arresting people who are putting on red, the foot soldiers. That is a sign of cowardness and backwardness. What if we remove those red attires over the t-shirt? Will it be easier for you to identify us? If it goes from was to waswa, nchidam. If you force us to remove those red attires, will it be easier for you to identify us? If the was goes to waswa, ekintu ekiyitiridde bakiyita was, bwe kiyita ku was kibeera waswa, ewe byange eyo terms zange temuzikozesa mu bintu byomwagala. Ekintu ekisusse bakiyita was, bwe kisukkawo nze nkyeyitira waswa. Kati bwe mutunyigiza okuva mu ngoye zino, bwe kinaasukkawo ne kifuuka munaasobola otuhandolinga. Kubanga it's very easy to identify the policeman, kubanga ateeka combat y'amagye. Changu nnyo ku-identifying wa prison, ateekako olugoye lwa prison. Changu nnyo ku-identifying omuntu ateekako, naye omuntu atali identifiable nga ayambadde ekintu ekirala ekyefaananiza engoye za bulijjo kibi nnyo. So bw'oba otuula ku mmeeza mmwe nga munywa amata gammwe n'obumondo obusotte, mulowoozeemu kye mukola mukikyusemu ng'obudde bukyali. Temutusqueezinga nnyo tutwala ku sitepu gye mwagala tugendeko. Okitegedde bulungi nnyo? Ekyo nakyo mukitegedde. Kansooke nzireko wano.
Era mu meeting yemu bagambye bati nga bagambye nti bagenda kukwata abaana bonna tugero tukamu kulonda nga abaana abo tebaliiwo ye mission yaabwe inchiddamu Muhoozi, Museveni, Salimu Sale n'abala. You are planning to arrest or kidnap all foot soldiers across the country. When times reach during or after elections, you won't be having a resistance from NOP. So that is your plan. And you instructed during or after elections that you've instructed your mafias to the order of shoot and kill. Omwami ono yagambye nti okuba nti bagenda kukola kye tuyita prostate vote nti okulonda nga kwaggwa bwekuti ne balangirira kubanga baagala kulangirirayo seri bo Muhoozi yaragidde bakole ekigambo kye bayita shoot and kill yawadde orders ku lunaku bakuba amasasi afaafe ebisigadde bajja byoza. But Muhoozi, at your age around 52, you were general and CDF. You think that if the previous leader issued some order, issued the same statement like you are doing right now, you think you would have been there? If Amin did so, if Obote did so, would your father be there? Or your uncle Salimu Sale and Janet, would you have been there? No. Use your head before it's too late. You ordering shoot and kill. You. Try to force yourself to understand. I know you don't understand 24/7, but try to force yourself to understand. Singa Amin oba Obote bawe biragiro by'okuba n'okutta abantu bonna bali bawakanya publicly. Stepmother o Janet yandibaddewo, Museveni yandibaddewo, oba ko taata wo yandibaddewo, Salimu Sale yandibaddewo, oba abantu bandibaddewo. No. Wadde totegeera kozesa omutwe gwo osobole okwekako okutegeera. Wadde totegeera kozesa omutwe gwo n'obudde bw'osobola okutegeera olw'ensonga nti ebiseera ebisinga bw'okozesa nnyo omwenge kali ka alcohol content akalimu kakuleetera okulowooza nti mu nsi olimu bw'omu naye ng'abantu be bali mu nsi kinjala okuteeka okugamba otegere bulungi nnyo kitegedde mukulu. So order the shoot and kill during off directions genda ozigambe nnyoko. Alright. Mwenna abaliranye kanso Nalukoola mumutegeeze nti waliwo enteekateeka emukwamba baagala kuwamba kanso Nalukoola kubanga abagambye akalulu kano bakeetaaga by all means. So kanso Nalukoola wonna wooli, please be very careful mu ntambula yo mu ndya n'abantu b'otambula nabo bapulaninga okuwamba essaawa yonna mu ngeri bo kye baagala okukola. So kanso Nalukoola wonna wooli, please weebereremu mu ngeri yonna esoboka olw'ensonga nti abasajja bano bali mu kutya yengeri gye bagenda okukola ki okukola ebintu ebyo. So kati katudde wano mu kitabo kanso kenzire wano nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka n'okuluma ku bakuumi bonna abaliwo. Mwegendereze nnyo mu mbeera y'akazigizigi n'eyokukyusa amawulire essaazi n'eriwo. Waliwo olukwe olumalawo Ssaabasajja Kabaka obudde bwonna. Era ndi wano tegeeza Owassanya Kaloli Charles Peter Mayiga n'Abaganda mwenna mwebereremu lwaki mumpulirize bulungi nnyo. Mumpulirize bulungi nnyo. Bwe mbagamba ebigambo bino mbitwala nga byakusaaga oluvaayo ne musirika. Museveni nga bwe yali ayagala okukyusa Uganda bagifuula enveera republic. Olimba lafuula eggwanga likyuke. Ne Owassanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja bw'ate wayagala okutta mukama we Ssaabasajja Kabaka. Ye afutubbale ku Buganda emyaka gye nabagamba. Naye waliwo kye mbadde temumanyi ekyekusifu. Abaganda mwenna mbadde mukimanyi nti ekitiibwa kya Buganda kyakyusibwa dda
era version empya nga bamaze okusanyawo Ssaabasajja Kabaka gyeri eterekeddwa nga Mayiga yagirina. Mayiga yakozesa muganda ogwo bayita Andrew Kaggwa Kakeeto okuwandika ekitiibwa kya Buganda ekipya, era bakikozesako ne ku mukolo ogumu okwaliko abantu ng'ebikumi 300 nga tekukkirizibwako muntu yenna atali wa ndowooza ya Mayiga ng'ekitiibwa kya Buganda kyakyusibwa dda. Bino mugenda kuwuliranga byenjogera batajja bitegera, mujja bitegera ne comment section ziyimiridde. Wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga yakyusa dde ekitiibwa kya Buganda, balina version yabwe gye bawandiika ne muganda gwe bayita Andrew Kakeeto, era nga gye kiri coding bakiterese nga kino baagala kikola okufuluma ekitiibwa kya Buganda okikyusa nga bamaze okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka very soon. Bo kye bapulaninga kyovula mbagaye nti mukume Ssaabasajja Kabaka wonna waali kino bakipulaninga. Muganda we yawandiika oluyimba lwe bamuyita Andrew Kaggwa Kakeeto, abeera ku Jinja Road okwo, ye muganda ate musajja mukulu mu myaka, era version ne baagifulumya naye temusobola giraba essaawa zino. Oyo gwe bayita Omunyarwanda super nga ye kyayagala akikola nga gwakolozesa nti totegeera naye nga ate yaba akikola akimanyi bulungi nnyo. Nsaba okulopera Ssaabasajja Kabaka nti ekitiibwa kya Buganda baakikyusa dda, wabula kitereke baagala kumala kukumula mukono mu kibya bakyuse ekitiibwa kya Buganda n'ebirala nga n'engalo ebakyalemedde ogisaanyaawo yali mission entuufu. So ekyo njagadde nkitegeeze Kabaka akitegeere n'abantu abali mu Buganda mukitegeere. Ku Sande bwe naba nfunye amaanyi nyinza okujja ssaawa 3:45 obutajja kubanga information ejja kuba efulu, wabula enkya singawo ekijja kyo nsobola okudda enkyolo 6 okufulumya information. Naye njagadde ntegeeze Obuganda nti Wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga ne muganda we Andrew Kaggwa Kakeeto baafulumya dda version empya ey'ekitiibwa kya Buganda era gyeri. Naye nga mu nteekateeka baagala kusanyawo Ssaabasajja Kabaka before. Yensonga lwaki tugenda kuyingira omwezi ogwokusatu mwawuliddeyo akalawo ka birthday run. Yes, banza okafuluma gye bujinga mmaze obyogera kubanga ono baamugoba dda naye alemeddewo. Alina ebintu byagala okukola no mu kaseera kano kati naye baamugoba dda alemedde, bamugamba azze oddamula n'agaana. Ekyo mukitegere njagala kikolako katono nnyo abali okumpi mukume Ssaabasajja Kabaka era buli kimu kitambule bulungi nnyo. Awo tuvuddewo katugende ku nsonga endala. Kati mukulu Felix Kulaije Mulinya Wagonda ebigambo byemwogedde okutiisatiisa okwagala okuwamba n'okukola buli kimu. Ensi ebadde ekimanyi nti abaana bamwe bafuna military training ng'era bamanyi n'okkuba emmundu wonna we bali Abanyarwanda. Ensi ebadde ekimanyi. Ensi badde ekimanyi abaana bafuna military training ne bakuba n'emmundu bagenda ku wrong range okushootinga nge mukimanyi bulungi nnyo. Zino video ze mwalabyeko ezino nno ntono nnyo nga zino. Open the safe. Just open it. Sit down, you. Here. Don't eat. Kanji badirem. All your time standing up, moving. Open the safe. Just open it. Sit down, you. Here. Don't eat. Ebyo bibali mukola. Ndi wano tegeze eggwanga ne bannayuganda mwenna nti buli family ya Munyarwanda ali prominent bamazo basupplying emmundu nga balina instructions after elections to try to target the prominent families or indigenous Ugandans, but mostly in Uganda. So I'm here to inform the international community, most especially all diplomats who resides in Uganda and those outside the country. Museveni, as a refugee, and his colleagues who enforce themselves in Uganda, they are not willing to leave power in peace. That is what they say. They want to leave power by force.
Right now, they have purchased ammunitions, more especially AK-47, that is Alexander Eskonov 47. They have supplied those guns in all families related to them. So in case there is chaos there, they have orders of shoot and kill. Mostly, they will be targeting the indigenous Ugandans, but mostly in Uganda regions. And it is very evident that most of them, they have guns. They move those guns in their vehicles across Kampala, Mukono, and Entebbe, Wakiso, with the aim of shoot and kill those whom they don't trust or they don't want to stay in the same community. That's why Museveni has been receiving aid and money from the USAID and other projects. But if you ask Museveni for accountability and the whereabouts of that money, none of them or himself can explain the expenditure of that money. That money has been used in purchasing ammunition, and that all those ammunition have been given to those Banyarwandas in Uganda, mostly in Uganda, with the aim of killing the indigenous Ugandans, but mostly Baganda. Evidently, as all Baganda in Uganda, they have been witnessing the ongoing forcefully, but somehow Museveni has been camouflaging using Ministry of Health in immunizing mostly in Uganda region, the forceful immunization. Recently, in the Ruwero Triangle, they officiated of introducing a village-to-village health inspectors who are going to be carrying on Museveni's mission of forceful immunization, but mostly targeting Uganda. And they are being instructed to do their job well, as well supporting the government. Whoever doesn't comply with the orders, he will face the consequences or he will lose his job. But the main issue is this money Museveni has been receiving from the US government has been used in purchasing ammunitions, and those ammunitions are in the hands of Banyarwanda. Guys, more especially the Ugandans in East, Central, and the northern part of Uganda, I'm here to inform you. If you are chatting or you are trying to befriend someone, be very careful. Interrogate him or her to get to know the history or the details of that person. And there are so many Banyarwandas who come afraid to be Baganda, Basoga, Batoro, Banyoro, and they have the names of those people in those areas, but naturally these are Rwandese. And I'm here even to inform the Kenyans right now that according to Museveni's plan of loading Uganda for 50 years under their Toastmaster plan of taking East and Central Africa under their control, they have transferred the Rwandese with Ugandan passports. They have settled in Kenya in the disguise of opening up born-again churches in different parts of Kenya. But after reaching there, they get Kenyan passport and national identification, and they nickname themselves in Kenya. They nickname themselves or they use Kenyan names according to the location where they have been deployed. Most especially the borders near Uganda. Whenever you meet a born-again church in different parts of Kenya, get to know, or let the government do more investigation about those people. There are so many Banyarwanda who have camouflaged as Kenyans, but in the process or in the coming future, these people, they will come out to claim that they are Kenyans. They will get involved in politics and other activities. In the future, Kenya will be over, like as it is in Uganda, as it is in Congo as well. So, Kenyans, please be very careful with born-again churches in Kenya. Museveni and Kagame, they have transferred many Rwandese in Kenya, but using Ugandan passports. But right now, as I speak, some of them, they've already received Kenyan documents, including passports and national identification. They are good at learning quickly.
more especially learning the languages where they are located. So Kenyans, be very careful, and Kenya government take caution about my information. This is a serious case. Under their plan, they want to occupy Burundi, Uganda, Kenya, Congo, South Sudan, as well as some parts of Somalia, because Somalia, part of Somalia is controlled by Museveni under the disguise of peacekeeping, as well in some parts of Ethiopia. Where do they get funds? They get funds from the National Treasury of Uganda. They get funds from the nations. Such money have been used in Uganda, mostly across the country, in money laundering, whereby Museveni has deployed a number of Rwandese across the country who are engaging in lending money. Ngoyagala kutegera ekintu kino, njagadde message eri njituse bagitegere bulungi nnyo. Abasajja bonna bammanirenda b'eggwanga erimu eri Abanyarwanda, ssente zibadde bafuna badde bazijja mu ssente za USAID ne ssente naze mbadde mbagamba. Kati bayimiriza ssente zino, bammanirenda azamu batandise okuba mu business kubanga supply ey'essente zibadde ziva yakendedde. Kati ekyo kimu ku kintu kye badde bakozesa okufuna ssente, kati supply yakendedde. Era n'emmotoka ezibadde ez'ebbeeyi mu Kampala, sajja avuga emmotoka ez'ebbeeyi, ssente zibadde zeezo. Era kati mutandise ozera nga zikendedde, n'ebizimbe bitandise okuyimirira. So kati no mukitegere bulungi nnyo nti ssente zeezo, era njagala mutegere bulungi nnyo. Kati gwe muganda nga ali mu diaspora, njagala kutegeeza ekigambo kimu kiwulira bulungi nnyo, era njagala okijje ku nze. Abasinga okugimuga politics tatukwatako, tuli mu developed countries. Yes, muli mu nsi ezaakulaakulana, kirungi nnyo. Naye njagala kutegeeza, buli muntu abaako ensibuko ovuba n'obuddo. Bw'erabira ensi yo gy'ova, ebintu bikyukamu. Oyina obujjajjabo n'ensibuko ye Uganda. Lwanirira eggwanga lya Uganda nga terinatuuka kugaana kwekulwanirira. Ompulidde bulungi nnyo, kyenjagala obategeeza mu bali mu diaspora. Awo tuvuddewo. Ngoyala otegera nti eggwanga Uganda fu n'abalifuga fu. Ssente z'omuwa musolo ezaakolebwa ezaafulumizibwa Parliament okukola ebbibiro. Ssente zonna ebbibiro tezinaweza myaka ena ebbibiro lyafudde. Wulira. Nje bavuddeko akakiiko ka Parliament ak'ebyobugagga obwensibo kalambula emirimu ku bbibiro lya nsanyaza erya Isimba eryatongozebwa emyaka ena egiyise nga lisuubirwa okuwangaala emyaka egisoba mu 10. Wabula embeera mwe balisanga bagamba tiyali yeeraliikiriza. Kati olwaleero akakiiko kano kasinkanye kampuni y'Abachina yakwasibwa eddimu ery'okuzimba ebbibiro lino okubanyonyola ku mulimu gwa Gadi Bengali ng'embwa etunda omuzigo gwe baakola. So nga mu kuweebwa omulimu baasuubiza ng'ebbibiro lino bw'erala ery'okuwangaala emyaka egisoba mu 10 nga mu myaka emirala gye lyakamala litandise okwonooneka. Answer, is this your report or not? It's our report. It's your report? Yeah. So do you believe there is a problem with the structural integrity of the dam or not? Sir, I want to... Go ahead, answer me. Do you believe there is a structural problem with the dam or not? No. From EPC contract, we have done a lot of efforts, but it's pity from our owner engineer side, he not say nothing. Ssentebe w'akakiiko kano Edmond Herbert aliko ery'omubaka w'ekibuga ky'e Soroti mu Palamenti agamba baali balambula balaba nga ekifo afuluma amasannyalaze kyalina obuzibu ekireetawo okweraliikirira. When at that point we discovered that there were major cracks on the dam, I remember we had lots of fights in Isimba.
CWE then promised to do remedial action. Ababaka batadde Abachina ku nninga okunyonyola nga mu kwewozaako bagira ensonga ezimu bazeebalama okuzoogerako obutereevu wadde nga akakiiko kasoose kubakubisa birayiro nti bagenda kwogera mazima na bwenkanya. Okusinziira ku babaka akakiiko kano ekifaafumira amasannyalaze wagenze weesima enkokoto n'evaayo ekintu eky'obulabe eddala nga kiyinza n'okuviirako ebbibiro lino okubwatuka olw'amazzi ne ganjala amayumba g'abantu abaliraanyeewo. Tweraliikira bw'otasaana kusanga amazzi ogasangawo. Kati bino tuli mu projekiti z'amasannyalaze. Tweraliikira nti eno aliwoni ng'abantu baffe abakola mu ddaamu ebasobola okufuna obuzibu. Kyokka Abachina tebalina kyamaanyi kye banyonyodde ng'ebisinga bakira abajuliza bakama baabwe abali mu kibuga ky'e Beijing e China. Wabula nga bano boogedde nabo ku mutimbagano basanze akaseera akazibu ku by'okunyonyola pulaani gye bagoberera mu kuzimba bbibiro lino ekitamatiza ababaka. Mu contract mwalimu provision y'okutambuza amazzi okugafunira we galaga. Naye ekyo kigaanyi. Kyokka Alison Mutikanga, Ssenkulu wa Uganda Electricity Generation Company Limited, abalondola omulimu guno agamba nti ennyamiza okuba ng'ebbibiro lyeyongera okwonooneka nga nabo bennyini Abachina baali bakkiriziganyizza mu alipoota yaabwe kyokka kati mu kaseera kano bye boogera tebikwatagana. Our concern is that the recent underwater inspections revealed that the concrete that forms part of the spillway continues to degrade, but also part of the riverbed is undergoing what we call scoring. Scoring is like erosion of the riverbed. Now, Chair, if we continue to delay, there is a risk that we could have backward erosion that extends up to the foundation of the dam, and then we could have a dam failure. Abakokuba Alex Lubunda n'abalala beewuunyizza engeri kontrakita gye yafunamu omulimu guno ogw'okuzimba ebbibiro bw'aba nga tasobola na kuddamu na bibuuzo ebyangu ebibuuziddwa ku mulimu ogwabaweebwa. So I can't understand how even this contractor was selected if he has no competence. So this is a matter which should be handled between the presidents and the president of China and see how they're embarrassing us. And they should be taken. Kati goba wa contract ali mu America bamutadde ku Zoom ayogeraga tekuli mu ba parliament yategedde chinchu byayogedde nenge bibiro baligalira myaka 10 terina mola de myaka 10 ligenda kugwamu kusereza omusolo ekisinze okunnuma obusajja bone ewaabo okola omulimu gadibenga ali tegusigala mu Africa gye bakola gadibenga ali ku sente z'omusolo ne batambula. Kati babosi bali Beijing bababuuza mwakola mboja kusereza omusolo kati bana bambe ba parliament kulina omwategera lu China naye nga sereza ffe zigenze awo tuvuddewo. Kati waliwo ka video kenjagala okubazanyira wano museka kibina ebintu si byakuseka. Omukyala Anita Amongi Mama Lususu Nalongo Sologeti nemba parliament aba NRM National Labourers Movement oba National Labourers Movement bolo bakanjala bo baweereza saako ne regime ya Museveni. Najja ne bagamba recently tugenda mu full military dictatorship regime nga muwakana. Constitution batandise gitabangula ogikwata ogiyuzaamu empapula. Nina obulumi ku mutima gwange eri abasajja bano wammanga. Nina obulumi ku Mpuuga Mathias. Nina obulumi ku musajja gwe bayita Katuntu. Nina obulumi ku Mathias Mpuuga Nsamba n'omusajja gwe bayita Katuntu. Gwokimanyi nti Katuntu gwe bakwasiza omulimu gw'okuvuluga n'okukyusa constitution mu ngeri yonna esoboka ne bagivulunga Anita Amongi ne Mathias Mpuuga Nsamba.
Mwana video nsamba Mathias Puga nsamba nti yawanyeko Derrick asome report nga minister we Simayira mukwatirako emirimu ma nyeko natasoma nadduka natasoma report eyo. Ku mutimbagano gwa nyeko yagambye nti ebintu enalebire mu kudiscussinga kati Mpuga be yali amuwa asome yeba mukubisa omupiira nga ye Mpuga aganyo bisoma ekyo Mpuga tiyavudde ekikira lifayinga ekyo tekivuddeko. Omukuru Katuntu ayimira mu parliament n'atandika okukyusa olulimi n'atandika okukubanga ayagala wa Attorney General oba baagala mufula Minister of Justice very soon. Kati Katuntu bakolagana nti amongo okukyusa constitution banze bo bagikyusiza na muliri bwabwe nga bali bakyusa constitution. Anita Amongi yagambye newe muna akola mutya etugenda kuyisa biiru ekkiriza amajiga UPDF ne court martial ekozesebwa abantu bonna be babayagadde. Kati Anita Amongi Abaganda tugamba nti jotega amaggwa ate munnange gye bakugobera. Essaawa zino mukwate eggwanga dijja mu demokrasia erigoberera constitution. Mukwate eggwanga muli handling direct mu military dictatorship. Mulowooza nti obuyinza tebusobola kukyuka. Muwa obuyinza Museveni n'amajege ne bw'aba aloose ne bw'aba alina gw'ayagala otteekako omusango gw'amagye ng'essaawa zino bayingire mu kibitebe kya Nuupu ne bateekamu bye baagala ng'eyo treason. Anita Amongi okimanyi nti okuva speaker Kadaga naawe muzze nga mukyusa constitution mukimanyi nti n'ekyo it's a treasonous act okukyusa constitution nga baba bribing ogikyusa. Singa gavumenti ekyuka amateeka ge mwateekawo mulowooza tegasobola bakwata namwe ne babateeka mu court martial ne bavunaana emisango gyegimu egy'obutujju n'okulya mu nsi yamu olukwe. Uno bwe yayogedde ate nze ebigambo byake yagambye bw'ati. Parliament to make laws shall be exercised through bills passed by Parliament and assented by the President. Now, whom do you want to make the laws? It is us here to make the laws, and we shall pass the laws. Mbo anigwe musubira okuyisa amateeka okukola bbiri z'okukola amateeka ffe wano mu parliament ffe tujja okukola amateeka ate era tujja gayisa n'era etteeka ly'amagye tugenda ddiyisa. Naye omukyala ayogera ebigambo bino ng'ali confident nnyo nti bagenda kuyisa buli kye baagala. Naye Anita Amongi ava mu East gwe twali tumanyi mu FDC si yona Anita Amongi omugundi si Anita Amongi omupakistan kati Anita Amongi omupakistan ono alina obuzibu bumu buli bwe buti. Ye talowoozangako nti asobola okudduka mu nsi eyo n'afuuka refugee. Ye talowoozangako nti Museveni tamwagalangako wabula Museveni amukozesa kukozesa kuyisawo by'ayagala. You are using that fucking rotten parliament to pass the laws which favors Museveni and which favors the Tutsi master dynasty future plan. Museveni is a very pathetic liar and confusing comrade of man who can use the law in his favor to control or to take over the country. That's what exactly is using. The same fellas which are happening right now in the parliament, like you, Anita Amongi, you are handing over our country to the foreigners and Rwandese. Mukwate eggwanga lyaffe muliwo abasajja abanyarwanda buli nga muyita mu parliament. Nenga nkubuulya ogenda kumala kuyisa buli kimu buli kyoyisiza kigenda kukwatako bulungi gently. Anita, whatever you are helping Museveni to pass through that parliament, that act or that law, it will handle you or it will arrest you back. You are seated in your house, either in Kolo or in your home area, watching each and everything. But remember, Museveni doesn't leave traces behind. He will kill you if you want or not.
because he knows you will be the witness in the International Criminal Court or in the future. The country is surrounded by Banyarwanda in each and every department. Don't you see that the country is heading somewhere else? Each office you approach, you find 99% Banyarwanda who come afraid to be Banyankore. You can't wake up and identify the problem where it is. Each office, ministry, police, in the army, in any government sector, 99% all are Banyarwanda. Don't you see that these people, they've said themselves that you are helping them to set each and every law which is going to help them to be in power? Mutegera lunako chimwe bakazi mwe bamemba parliament mutegera lunako chi wache gwanga lyafe muli waayo amateeka ge mukolera Museveni mateeka alowooza sense nti buli kimu ali democratic nga bwe yagamba. Is not democratic. Yayagala mukole ekintu nga wali abasigira ekifaananyi ayise mu mateeka naye nga akyagala nga ye kubanga kyayagala. Naye buli kintu kibeerako obudde nakyo ekikivaamu mujja tegeera ekituufu kikiri. Kyovula si kyakana ba parliament obudde bugenda tuuka nga tulina okwejjira eggwanga eryo mu ngalo zammwe tulyeddiza. Etteeka lye bagenda okuyisa eriddako lirino mumpulirize nnyo, ladies and gentlemen. Ntera nnyo bagerera obugero bwange nena kano kankabagambe mukamanyi nti bw'olabanga embwa egoba ekiwempe ow'eddiba wattu yitawala, bw'olabanga embwa egoba ekiwempe gow'eddiba yitawala. Lwaki? Museveni abadde akozesanga nnyo propaganda, blackmail ne system ya divide and rule all along. Ngeri emukolera bulungi nnyo until bwasanze resistance mu 2019 up to now ng'Abannayuganda basobola okweyogerera ensonga zaabwe. Ndi musanyufu nnyo ebyensusso abaana ab'obuwala abatandise okulaba ensi mu ngeri ey'enjawulo nga bavuye okwogera ebyobufuzi. Ndi musanyufu nnyo era mubale nnyo mubale nnyo banjabu n'abala musigale nga mwogera. Wabula abasajja bano n'abakazi babadde bakozesanga blackmail propaganda against their opponents ne babaswaza ne bateeka wali. Naye Museveni abadde nga akozesa ekigambo kya elimination ne surgical operation ng'akikozesa. Gwawulira tagenda musobola propaganda nga amugjawo nga amutta abalanga abawamba. Kati ffe tetulina buyinza busobola kubawambadde okubatta ne bo babulina. Kati njagala mbuulireyo omuntu gwe awambye n'awamba omuntu n'amusuza mu safe house n'amugjamu engoye n'amurepinga n'akwata amasannyalaze n'agamukubisa mu busajja bwe n'amusika amabeere n'amala emyaka 4 mu safe house ng'amutadde omwo. Abamu ne babaziika nga bafudde ne mukuba abantu ku ttaka. Kati abasajja bano mbu essaawa zino woolabira nti bayidde era dikiteeta ali mbulumu bwa njawulo mbu ebigambo bye mubagamba bibaluma nnyo n'okusinga ebikolwa bye bakola batya. Mugenda kulya very soon Anita Amongi ne banne nga baleese bbiiro oba etteeka mbu okwogera oba okondeminga oba okwemulugunya okulimu okubuuza omuntu ebibuuzo ebituufu nga bagenda kifuula nti ovumye oba ovodde nga bajja kukusiba wakati w'emyaka 5 ku 10 nga muno mulimu bannabyabufuzi abali mu gavumenti ne famire ya Museveni nti Museveni tagenda kuddamu kwogerwako ne famire nga bw'omwogerako it's a criminal offense. Osibwa wakati w'emyaka 5 ku 10 etteeka lijja. Kati bwe mbanga n'okubagamba in fact ffe tetusobola kuva mu bbanga kuvuma muntu no tetuli balabe. Ffe kye tukola bakiyita kweggyako busungu. Bw'oba osobola okuwamba comrade n'omugjamu empale n'omusiyaga n'omukubisa amasannyalaze n'omusuza mu kizikiza emyaka 4 abalala ne mbasiiga siriimu neekugamba ekigambo kimu lwaki mutta abantu lwaki muwamba abantu oba neeva mu mbeera nenkumukolera eggambo gwe likunyiiza nnyo okusinga ebikola mukoze okuwamba ettaka okubba serizo mu musolo kati ddamu yo mwagibagamba ya myaka 10 tenaweza myaka 10 egenda kugwamu Anita Amongi oba oyagala nkugamba ekigambo kyo kiwulire. Museveni ossa abantu oyagala nkugamba ekigambo kyo kiwulire
bwembanga nsobodde okugamba nti gekigambo kino nti ABCD n'owulira nga kikulumya ennyo gwe okusinziira ku kikolobero ky'okoze n'otandika n'okuteekawo etteeka mbw'oli bw'akwogerako ogenda musiba kati ng'ate muyidde nnyo nze ndowooza yo option abaana gye balinawo eri that's the most easiest way abaana gye balinawo okwejjamu obusuulu ate munaabagaana okwogera kyembagambye kiri wali eri nti temukyagala kati nabbagambako mwagala kukola tteeka kati Anita Amonge wajja oli muddugavu kati oli mu Filipino. So when I talk about you are changing in color, bleaching, then you open a case, a criminal case against me, telling you the truth. Wajja mu parliament ngoli muddugavu kati oli mu China. Bwengamba nti wa bleaching we Yerusa era that's a criminal case against me nti nakwa abuse nze. Muhozi nkugente oli drunkard master oba muhozi toyina windows zaayika ngekitufu toyina windows ngonsiba nga ate kugekitufu ndi windows zaayika. Musabire genti watakitaawo ngekitufu kiri nti wamutta era onsibe nti kuba nti wamutta. Nkugambye olina amasaba asatu erwakitula buli lwova Kampala ogenda mumpewo z'abajjaji mu misambo ajo n'osamira erwakitula ng'amasabo gyegali ba minisita bakimanyi ba MP bakimanyi nti olina amasabo kati ng'ojja onvunaana tinayogedde ku masabo. Gene tinega nti emmere ogiyedda mbigere gonna amagulu gazimbagadde galinga emiti gy'amasannyalaze ng'ojja onsibanga genti amagulu go bagazimbye tegazimbye. Ngamba sale musane kisawovuga tachayina mukokola dolo buto balu sala deni ngonsiba mukubanga entudu na kokola toina daka kokola kundi atete muyite muyina koma constitution mujije olumu mugamba kati wacha ali constitution buli ayogera bwe tutta na kino kanchi bagambe lumu. Bwemba mwagala kubeera emirembe mu Uganda mukwate banna Uganda bonna either mubatte musigale mu Banyarwanda ngemujagala ne bwe tubanga tukyali mu banna Uganda temugenda tuleka kajanja akasumagizi yali nga bona atuka mbuli agenda kukola muki. Fe wano abaana ba National Platform na People Power tetulumba muntu nga talumbye Nuupu talumbye president. Tetulumba muntu nga talumbye Nuupu oba talumbye president. Jeno Proscovia na Raiso video yongirabye ne byogedde byonna mbirabye. Ngenda kugamba ekigambo kimu sigala mu layini yo yogera ebirungi byemukoledde eggwanga wabula toddamu kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Platform. Sigala mu layini yo nga bwogenti osigadde mu layini yo tetugenda kubaako na buzibu. The moment you cross no sala line no jatugenda kuddamu okukuba kabisibisa ate bubi nnyo. Nkiddamu General Race video yongirabye naye ngenda kugamba information inakamala ka Musoga sigala mu layini yo toddamu kumanyira Kyagulanyi omuyisa simanya akaana omugambi wiki fere twagala muntu avuma Kyagulanyi oba avuma enkyukakyuka bye twogera byonna ku government ya LB2 tekuli kikyamu. Goli waddemu okwogera development zammwe omwagenda mu majene mu Rwanda ne mukola buli kimu that is your right, but attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu attacking National Platform tujja kufayalinga tukukube mpaka kuwulira bubi ekyo nkyo kigambye. Kati mwagala kuleeta tteeka bwe bikole mukole kati muleso mu China ku Skype abanyonya bage kinchwa kyachancho kati nze nganzi jansinika ebinye mu China yogedde mbamu amagezi ojo twale ttaka lyange ensinike ate mwana mbamu amagezi mubyesereza omusolo tube mwama tusirike muduta amaje Congo Parliament manyi tusirike tuleme kwogera essawa zino mumenye ekitebe kya Nuupu mutaddemu byokulwanisa mugule mukola fayiro yakusiba Kyagula tusirike. The only weapon gye tulina yakwogera bwe muna atujjako weapon yoko mujja tusindikizo tubagambye bwe tutaagala genda kubanga tukimanyi mwenna Abanyarwanda tekuli yali agenze mu lutalo olutalo lwalwana Baganda nkiddamu Museveni. The people who fought the 1980 war they were Baganda
not Banyarwanda. The current Banyarwanda, they haven't surfaced or engaged in any war. So go slow against us. We can. And that is our country. We are not refugees. We are not foreigners. You are a refugee and you are a foreigner in our country. We can. But don't force us into that path. So mugenda kukolera duteeka mbokwogera ku Museveni mu kine mu family sebo twogere ki kati guno omukono gwatambuzaga guli buti tegumuvinga guli wano ngwogereko nti omukono gutambula ngwogereko nti kansa tagulya ngwogereko kiguno olumo joli muzeyi nnyo ne bakuba eddagala kati nemegamba nti oli muzeyi oli Museveni oli gino ono goba amaze okupimpinga yono nakyo mugende twogedde bubi bana Uganda bana amateeka ge baleeta kati bwe kibanga ekigambo kibaluma nnyo n'okusinga emmundu ani yali amanyi nti Jeno Mulamba ebigambo bitandise omutiisa? Who knew about that? The time will come, the generals in Uganda, they fear the people they lead because they come out to criticize them. Who knew that this time will reach? That the so-called army generals, now they fear their own people because they come out to criticize them. Oh, lo, 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 lo. Oh. So, bwemba muti ebigambo, kati bwe kanaabikuuka mugenda kukola mutya? Nakino kanki bagambe ekigambo kye bayita frustration ye muntu okuba nga asobeddwa ekane mu kibira. Omuntu ali frustrated asobola okukola ekintu kyonna ekiwuyadde ekyewunyisa ensi. But lucky enough, Ugandans are frustrated, but they can still say what is on their heart, on their mind. Kyekyenjawulo bannayuganda kye balina. So, omuntu obeera frustrated nayogera ku nsonga, gwe n'omugaa ati ate ligenda fuuka tteeka obutayogera ku nsonga. Mutuziba mimwa. Mwagala tuziba mimwa, no problem. Saagala bamalira budde na data. Njala mukaba baku. Netteeka lijja, eryo etteeka lye bagenda okuleeta mbu kijja kuba bakuvunaana bw'oyogera ku Museveni ne famire ye n'abakulembeze mu gavumenti okuboogerako. Mbu nakyo kigenda kubeera musango. Ligenda kubeera tteeka bagenda ddireeta mu tebaagala boogerako. Kati Anita Amongi wabba amabaati, Nabbanja mwabba amabaati. Tugambe munnange tugambe Anita Amongi yeegulira amabaati. Tugambe Museveni abadde atugamba ffe tuli ebifo tupate tukatasereza bisiya kati twazudde yabadde azibba bannaye Museveni ate sente ezibadde zibava mu USAID mbu ate Museveni abadde azinundamu ente lwaki ebyo mwagala twogere nno mubadde muli ebisiyaga era nga twagala accountability. Ompulidde bulungi nnyo. So bannange ebyokya biggwa byokya. Njagala video njite buli muntu agende gyasula mukaba 13 mpeera wabula nkusaba buli comrade yenna akozesa platform yo mutandika okutambuza information nga mukoneminga muhozi mukoneminga CMY ne mutabani ne Museveni ebikola bakoze okumenya n'okuwa bannayuganda kubanga kibali mu kukola ekyo kintu kikyamu nnyo temutusindikiza kutuusa emuntu andi wete tugenda mukaba 13 mpeera video wedde mweraba.